The top leadership of NRM is no longer the keeper of democracy and rule of law. And in this, I cannot be an accomplice. Enyago z'ebyobufuzi wakati wa President Museveni yali munywanyi wa Mama Mbabazi tobeera musobya bw'ogamba nti zitandika olwaleero. Mbabazi asazeewo okwesimbawo nga independent wadde nga y'omu ku bakola ennyo okunyweza ekibiina kya NRM. I have decided that I will not stand in NRM as a flag bearer, but I will carry on with my intentions. And when the time comes, I will be nominated as a presidential candidate for 2016 by the National Electoral Commission. Tewali kuwannanya okusalawo kwa Mbabazi kuno kugenda kumwawula n'emikwano gye gy'olulango gy'abadde nagyo mu kibiina kya NRM. As a founding member, lawyer, and a patriotic citizen, I will not bind myself to illegalities. Kyokka bw'abuuziddwa obanga ekifo ky'omubaka wa Parliament wa Kinkies West nga kino akyesimbira mu tiketi ya NRM mwetegefu okukyamuka atuzeemu bw'ati. I did not say I'm quitting NRM. The question does not arise. I only said I am going to contest. Mbabazi abadde mulambulukufu oba anatandika ekibiina kye aneegatta ku mukago oba okwegatta ku kimu ku bibiina ebiri wakati mu ggwanga. In the coming days, I am actually going to be telling the nation how this will be done. And I would like to urge you to be patient. Bannamateeka okuva ku njuyi zombi bakubaganya empawa obanga ddala Mbabazi asobola okwesimbirawo wabweru w'ekibiina kya NRM ate n'asigala nga memba waakyo. Tayinza for example kosa bintu bya kibiina, tayinza kosa bintu bya kibiina, tayinza genda n'ateekako kapande ka kibiina logo ya NRM naga nze ndi wa NRM naye tenyimidde ku independent. Nedda independent abeera n'ebibye ne NRM n'ebeera n'ebyaki n'ebyayo. Independent nakyo kiwaayiro kirala. Okugamba nti oyagala kwesimbawo ku bwa president oteeka kubeera Munnayuganda, I think kyekikulu kyokka ekyetaagibwa. N'ogenda n'okola aspiration no consulting abantu oluvannyuma ekyokubeera nti oli mu party oba toli mu party kibuuzibwa luvannyuma nga electoral commission eregisteringa ba candidates. Kinajjukira nti Mbabazi bwe yalangirira okwesimbawo kwe era n'asalawo okugenda embala okwebuuza ku bantu yakugirwa kyagamba nti bino byonna biraga nti ebigendererwa by'ekibiina kya NRM byaviibwako dda. NRM must re-examine itself and that the top leadership must decide whether to continue on this path or whether the NRM party, its reputation and the enduring principles upon which it was founded are ultimately more important than the singular political dreams of some. Mbabazi agamba nti ono yenna yalekawo efube wa kumulemesa. Kyokka akakasiza abawagizi be nti erinnya lya kubeera kakonge k'akalulu aka 2016. I am going to start a journey. At the end of this journey, I will be president of Uganda. Ekitunuuliddwa kati kwe kulaba bano ababiri abaali ab'omukwano bwe banaakoma mu kuttunka ku ntebe bwa president.